ne bw'onaafuna ezenkana wanga tolina discipline nga tolina biyuubirwa tebirina kye bigenda kukuyamba. Naafuna ekitono is not how much you are earning, is how you use it. Nze mbalabye abazifuna ssente ne bazisaasaanya ne zibaggwako. Nendaba abafuna entono nga bafuukidde ddala abantu ab'omuzinzi abafuusa ab'ensonga ne bakolamu ebintu ne bitambulira ddala. Nze waliwo yali eyamperezako kuno ka message n'aŋŋamba nti I discourage people from helping others. Nga nakubuulidde nze ssente kati zempa wano ku bantu abalina ennyimba abakola embaga biki, oyinza okwebuuza nti Haji ebintu bino yabyogera. I contribute. Wawendi wano. Naye kye njagala omuntu ategeere is to live responsibly. Bw'obanga oli muzibe tewali nsonga lwaki ogamba muzibe munna akusazise ekkubo. Mubeere ku sensi z'okuwulira obuwulizi nga musala bwe muti. Chances are mugenda kutomera. Sibaganye kuyamba naye muyamba ekiseera nga nammwe mukyetaaga obuyambi. Nze ddiini gye nsoma empaji yaffe ey'okutaano etugamba nti olina okugenda n'olamaga e Makka. Naye bagamba gendayo nga olina obusobozi. Era bw'oba ogenda ne bw'oba byonna obikoze tokkirizibwa kuleka baawakaabo nga tebalina byetaago. Emmere, obujjanjabi n'ebasula byonna olina kubanga ebyo byonna ezo qualifications omazo zifuna. Deni balyoke bakukkirize nti genda e Makka. Kakati gwe okyali mu mbeera ya kweyiiya. Okyatandikawo butandisa akasente k'ofuna akasooka. Bakuwadde emitwalo 8 otandise okutemaatemako, otandise okuweerezaako gundi kale ninawo 5 njikuweereza, gundi nkuwadde emitwalo 10. No, lwaki weeteekako bu direct debit obwo? Nabagamba mupapa nnyo olw'okuba mwagala obutaluzinga connection n'abantu. But remember, you are just chewing away your own lives. Woli awo olunaku lwo olukuyiseko ekyo togenda dufuna. And tomorrow is not guaranteed. Nefe natunoonya tulwana olutawo lwe tulimu lwa kutuuka mu bulamu bwa kwesiima. So obulamu obwo obw'okwesiima tunuulya factors ezibugaana okubeerawo. Kasente kenfuna kagenda sisobola kusavinga anti nja kuba nakakolako kino gundi agire bwerere agire atenziweerezeko guno. Kati okakwata n'otandika okukasunasunako okyali muzibe. It is okay to disappear for some time. Okomewo nga you can make an impact ng'osobola okubeera relevant. Kwata sente zo gundi mugambe sirina nabadde nina kye nakakolako bwe nti nabadde osooka omala okwetereeza nga ggwe deni olyoka otandika okuyamba abalala. Nze abange mbayamba naye kati mbayamba kati nga ndabye nti nno ebyange mmaze obitereeza abeewange basoose ne bali ab'omu nnyumba omwana kubanga my primary family right now mukazi wange n'abaana bange byebisookerwa kuba ebanvunaanyizibwako. Kati deni bwe mba nga nfunye nga mmaze okutereeza deni netandikira okugabira abalala. Gwate wali olabyeko America n'ogenda egaba obuyambi. Ne bagambye America basobola okuba nga bamaze ogikuba eno September simanyi bomu zaakamala okuba bakutama bagaba ne bakugamba nti ate kati meeting bye musooke mubigire tusooke tumala okukwata obuyambi bwe tugenda okuweereza mu Africa. Omala kutereeza kikyo. Kati ezo discipline zetugezaako okugamba abantu. People fear saying no. Omuntu ati okugamba omuntu nti nedda. Nge sirinaamu. Ne bwaba yakulabye ng'ozimba ekizimbe ekyenkana ki at that given point olina wooteese priority yo. Kama sinaba kubeera bulungi naye lindako maybe olala osooka omala okuguusa ekikyo. Olaba ne bw'obeera mu nnyonyi nga mugenze waggulu etali oxygen ng'olina mwana wo ng'akutudde wano bakugaasa oteekeko masiki yo ku nnyindo then olyoka oyambe n'omuto. Kuba mwona ayamba omuto ye ate bw'anaaba assa n'emikisa mingi nnyo nti tajja kusobola gwe kuyamba kuba muto.
gwe yinjini y'obulamu bwo sooka omale kwetereza nga gwe mujje waaka akajanja. These are the small disciplines zembagamba. Temutya kubakyawa. Wali olabye omuntu atayagala kumukyawa ng'omuntu atalina mugongo. Nebo muba mwogera ekintu tosobola kumwesiga nti nayogedde ne gundi nakkiriziganya nange. Kuba omanyi bw'anaatuuka ewa gundi ajja kwefuula. Abo muba manyi ate nammwe mubalina mu families zammwe mu mikwano gyammwe. Buli wamu ayagala abeere nga mulungi. You are not principled. Omuntu ategeera agamba nti n'obwo ogumusalira we gumusinga n'omuyambako okuliwa.